tugende ku nsonga ya gravity kati ninyo wakiri onyambo gyogereko gwe nga Jacob Omutuuze gravity omutujju wali mabega we yakolera ku press conference n'akaaba amaziga abaana ne bamuyisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino saidi ya Nuupu naye ate olwaleero yavuddeyo openly n'agamba Kyagulanyi genda okole eddwaliro ekyaddondo eggomba oba si kyo tuwe busaabala bagizimbemu eddwaliro okusinga ogiriramu akakoola n'ekyennyanja ye n'akissaawo bw'atyo endowooza ya Jacob Omutuuze ku kintu kya gravity eseka kyolina okusooka okumanya Jamal gravity omutujju kyali wa Bobi Wine ekyo kitegeera ekyokubiri nti mu media mulimu ebintu ebikolebwa abantu webuza akyabikoze naye omuntu yennyini n'ayita emabega n'agenda neyeetonda nga gwe totegedde oba n'abonga n'omuntu nga gwe totegedde namugamba nakyenpisaawo n'ekirala eri ndowooza ya gravity yendaba mijalabamu ebintu bye kati ffe abakutusayizinga embeera ne tujjukira engeri gyeyakaabamu ng'ali ku press conference ye ebyamukaabe byali bino wammanga kuvuma maama we gravity talina buzibu ng'omuvumye era gravity abakuteeka mu posti ng'avuma mukyala Bobi Wine oba ng'avuma omwana wa Bobi Wine nange mbadde nja mwambalira naye awaddeyo endowooza ye nga ye endowooza ye temuli mu kuvuma endowooza ye temuli mu kutyoboola famire ya Bobi Wine wazira agambye bw'abanga alumirirwa nnyo Uganda atuweko ku kitundu kwe busaabala tuteekewo ki Kenzo bulijjo asiba abyogera Kenzo asiba abyogera nti Bobi Wine alina sente zaafuna okuva mu government byonna nebyogerwa but end of the day nti eno tuli mu art kyekinyuga nti no man made money but money made man mad omuntu katonda yakola omuntu nakola sente ezifula omuntu omulalu kati gravity byonna bina byolina okumanya waliyo sente ezijja kati alina okuteekawo embeera okulaga nti ne sente ezo mu bufunze ali mu kukola sente nagamba Bobi Wine sente source of income Bobi Wine visa Bobi Wine bagita amnesty bagita batya ekyo kutusaba obutuuze asylum Bobi Wine asylum namba Bobi Wine alimu ebintu bingi nnyo essaawa zino n'omwereranya n'okugera ku embassy bagamba nange nze government ennoonya because mpagira Bobi Wine bakwa asylum okitegeera bwabanga Bobi Wine sente nga Bobi Wine asylum nga Bobi Wine buli kimu kiri eriye okuzimba omutima nanyigira gravity obutazimba mutima natanyigira gravity because ensi buli muntu aina wanoonya okufuna ekyokulya Jacob kyeyakoze gravity kyeyakoze yabadde agezaako kunoonya sente blood teyavodde muntu quote me right okuvula okumanyi okuvula kwe kuki okuvoola kwe kuyisaamu omuntu amaaso yagambye soma busobi point ya gravity ogitegeere gravity addayo commotion emuteeka kumpi ne sente era commotion emutedde kumpi ne sente agenda kubeera kumpi ne sente era yo zinajja agenda kufunako omutemu wagwe assurance eva wanti alina ofuna because ye Kyagulanyi kenyini agabagamba sente zambe muzirye si yayogera Genda kemabega mu interview za Kyagulanyi yagamba sente muzirye bwezijja obazammwe kati Uganda omuntu nga gravity alina okukozesa ability y'okufuna ku sente bilioni 13 zigenda kujja bilioni 13 ezo tezigenda kuleka industry ya Uganda kyekimu sikuru ati lwaki bagamba nti kakundi akatono akagalo zifu era kakundi kagenda kati kanzi kutemera ngeri gye okutambulamu bilioni 13 zigenda kujja already ba MP abamu ne baminsa batandise zikuba abayimbi basula mu serene suits nga balina amaka gaabwe ne bali wano okitegeera ebiru serena suits je kubye government erimu osogitekamu eddagala osogaba zino mama kits azabana abamama bagenda okuzaala nga emitwalo nga 2 ebiru n'emitwalo 2 kugenda nga bilioni mama kits n'abana abayimbi bazisuzemu awo ate nga balina amaka gaabwe abamu ku bo tebapangisa
naye bakoze biiru gye bakubye gavumenti ey'abayimbi gye basuzulidde mu Serena Sotise niwe ogenda noonyeza biki ebibadde mu Serena Sotise weewuunya nebuuza nti ani ayoga Uganda ate otunya Serena Sotise yani ya mukazi wa Salimu Sale agi owninga esente gavumenti bwezire tuzisasula eziwa mukyala wa Salimu Sale exactly oshegera nti kali akakundi kali awo esente zigenda okufuluma mukyala Salimu Sale ajja kujjako nanyini Sotise esente ze mbulira mbu bagenda nagitunda bajuguza abayimbi kyesasula nti kisoboka wamana kujjako omutima gwe babulooka ababeera mu corridor of powers balina okujjako ezaabwe balibe wagamba by invisible balina okujjako ezaabwe bwebamalaawo ono pulezidenti wa Nigiina naye alina okujjako ezize n'akakiiko ke president wa federation gwamanyi nze muyise wa Nigiina kuba Museveni atugamba Nigiina bubiina obutonotono mu Luganda bweyinza okinyonyola pulezidenti wa Nigiina anajjako n'akakundi ke ziba zikyaliwo nkunyonyola president wa Nigiina anajjako n'akakundi ke then ne Sindi n'akakundi kalina okujjako webajjako then bano abakubi ababadde balaga nti babadde active nabo balina okufuna kaakaawe then obusigaddeko babateekako mu sako okulaga nti nno kyebazisabira kizikola niyo nagamba kintu kimu kyokka omuyimbi omu bw'ati Omunnayuganda akwata video nga Shiba n'agimalirako $220,000 naye wagenda mu sako eyo $220,000 gali mu video emu ne audio emu agenda kwewolayo sente meka kyekizibu kya Uganda mu industry ya Uganda nti music industry ya Uganda ekigisumbuwa bayimbi tebalina ntandikwa awo Jacob ngova ku nsonga ya gravity bwe tokujja nzija njaga kikutemera bwebanga si government eraba kyekizibu kya Uganda nga agakatuna mugulu so okutambula makindi awo mu makindi bwe mukyasinza omukubeera mu studio mu Uganda tosobola kuyimba kutambula nyumba 10 nga tosanze studio bwabanga mu makindi mulimu studio government ekoledde kyo sekita ya entertainment kiki kyeyetaaga in sector entertainment ekoleki ostegera kiki kyeyetaaga n'ekirala bano ababega peteeka simanyi nongose basimanyi biki bye bateeka mu kyekyo industry ya Uganda n'omuyimbi wenca kyekyo kati gravity tomunenya kukola byonna byakola because gravity ali mu kwewandisa linnya lye ku ssente zigenda okufuluma gravity ali mu kuzzaawo omukwano ne president wa Nigiina gravity wadde gwavaawo omukwano gwabwe president wa Nigiina omuse wangu omulaba just ayogera ne president wa Nigiina oyo si mwangu okitegeera naye zino ssente zigamuleka kyekimu tagera kusigala kyekimu zijja kujja jja zirya but end of the day ssente ezo bonna bazifunyeeko basigala obulamu bwabwe bonna bafuuka basabirizi bafuuka babeega kati president wa Nigiina mumuleke bonna bakolese balye ssente zaabwe oba ngaavuma Bobi Wine mubaleke bavume Bobi Wine basobola okufuna because Bobi Wine Munnayuganda ayagaliza Bannayuganda banne okukola ki okufuna amajja bali amajja gaabwe but end of the day amaaso ku luki tulabe ekiddako tweyanze ng'ensaba osibule Bannayuganda muganda mbaagaliza okubeera obulungi naye muganda wange ali yonna gy'olabira vidiyo eno okubeera omuzadde kyekimu ku bintu Katonda byatutulira okukola ng'abantu okukwata ekkubo n'oyisaamu amaaso omwana oba maama kyekimu ku bintu ebiraga nti noli musiru mu bwongo omuntu akuzibwa mu maka agalimu maama ne taata bamukuza ng'alina ekitiibwa mu ye ekitiibwa ekisookera ddala nti olina okuwa omukazi ekitiibwa olina okuwa omwana ekitiibwa so nkusaba kimu kyonna kyokola mu bulamu bw'ensi gezaako nnyo okuwa ekitiibwa ensi yaffe gye bayita Uganda oyinza okuba nga toli mu mativu ng'olina obusungu bungi eri ensi naye ate Munnayuganda muno si yalina obuzibu bwo bw'ensi obuzibu bw'ensi omumanyi gwolina okutunulya genda wa Museveni omutunuulire Museveni mwangu nnyo akufuna Munnayuganda osobola okusaba appointment ne Museveni bw'ogifuna nkubuli ebyaddala buladi osobola okuwandiika ebbaluwa n'oganja akumitinga Museveni 1-on-1
noteka ensonga zo lwaki buli bali wagiwandike wali wagisoma baadvisor ba Museveni nibagimutwalira asobola abantu mumuleete omusajja omulaba ng'ali awo nga Jamal gwali wano biragawa nnyo abasobola okuvaamu ekigambo era abantu abavaamu ekigambo obawanga respect. Museveni ye fountain of honor atiika nga tunamutuukako ekigambo kye bayita president kyokka kikutiisa na president ngenda kwogera ki kati oba olina obuzibu ku bukulembeze bwa Museveni ensiko ekyaliwo genda mu nsiko si kuleeta buzibu bukunze munauganda muno nange nyonya kyakulya Gravity anoonya kyakulya lwakubanga ye ekyokulya kyakinoonyeza mu ngeri bwetyo tomunenya kunenya ngeri ye kyakulya ekyo because talumbye gwe alumbye Bobi Wine kubanga ne Bobi Wine yakedde kumakina akwatako akazindalo n'abalumba abayimbi Gravity muyimbi bona yabagatta lufaaya abayimbi mulimu kulya sente zakiruddu mulide kiruddu ate bonna nakunemenyera nti no politician n'omuyimbi bakolera muntu ogwo oyo omulonzi oyo asasula 15 omutwalo ogenda okulaba ekivulu oyo omulonzi kiba kitegeeza ne Gravity naye alina okukeramu ekyokuprotectinga akagaati ke kubanga akkiriza Bobi Wine akwata akagaati kakamenyemu kiba kitegeeza akagaati ka Gravity kagenda kuba kafu tuwe ekintu ekitibwa abaana ekitiibwa tuwe ekintu ekitibwa abakazi ekitiibwa. That is it. May God bless you. tweyanzenge webale nnyo webalire ddala subscribing liking sharing agenda mu comment section olekawo obubaka nze Big Bro Jamal wenakaseke Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opio kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.